Ekibeera ku King Sport buli Monday muganda wange kibeera kikambwe nnyo ew'omwana mulungi munange ate King Saha era nga ku mulundi guno avuddeyoko wali by the way abadde abayimbiramuko ku luyimba lwa Daily Menu muganda wange yonna gye biggweredde mu katambi byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga ye Palaso atuyimbiddemukko wali ka vibe aka gospel muganda wange akakasizza wali mu katambi ne ngamba oh my god eside eno wabula nga ate ye Alien Skin bannange taggwako katemba alina akantu kakoze wano muganda wange wobeera nga tobitegedde bulungi muganda wange oyinza okubeera katambi n'okalaba emirundi n'emirundi byengenda okubeera nga nkulagako ko mu maaso awo kakasa nti no video ogirayikinga kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba naye mu byonna kansukwe nkulageko ko wali embeera nga bwe yabadde ku King Sport ew'omwana mulungi munange ate King Saha jjukira nti nno eno yo abeerayo buli Monday ekiro muganda wange vibe zibeera waggulu gy'ayimbira munange ate freestyle by the way freestyle z'otera okuwulira ennyo ku mukutu gwa TikTok nga zitambula azimbira munange ate mu kifo kino wali mu kifo kye eside naye muganda wange avuddeyo kaawo just abadde ali mu kuyimba muko oluyimba olwa Daily Menu yoyo nno King Saha taggwayo muganda wange bw'atyo leero bw'alabiseeko nga agoyinga mukaawo crazy kosa ate munange ate ne bafaanizi be oba abazze munange ate mu kifo ku mulundi ogwo esayidi nga bw'olabika kati no ku sayidi y'emu Palaso avuddeyo ko wali n'atuyimbiramuko munnange oluyimba lwa gospel okusinziira wali ebigambo ebibaddeko bibadde biwandiikiddwako nti no sa Palaso Gospel Music Loading Mungu wa amani agamba kibe ne kiba Mungu wa amani atonyesa n'enkuba Mungu wa amani hayakisa n'omusana Mungu wa amani agamba kibe ne kiba You should trust your journey. Never give up. You can cross the oceans. Nothing is impossible. You should trust your Big things are coming. You can cross the oceans.
nothing. Yabadde ku live awo n'asooka bambi n'abawamuko awo ku vibe awo. Actually yoyo nno mwana mulungi munnange ate Palaso. Sigenda kubeera nga ndwawoko kankwongereyoko wali munnange Alien Skin taggwaayo, alina katemba, alina comedy. Kakati nno ye kyakoze wali omanyi ebiseera ebisinga nti nno w'ogenda ku dduka oggula amabalubu gabeera mu colours munnange ate ez'enjawulo. Wabeerayoko ezibeera mu green, ezibeera mu white, red kw'ossa ne kala endala. Wabula ye balubu gy'abadde nayo ebadde ya white, naye nga ndowooza bambi ayagala munnange ate kala endala. Ye kyakoze asaza wakaveera n'akayingiza muli munda. تكنولوجيا Asaza akaveera n'akayingiza muli mu kintu kya balubu n'asooka n'ateekako awo ssebo bannange. Yonna gye biggweredde yooyo nno Alien Skin nkugambye taggwaayo. Naye nno by the way oluyimba lwakyayinawo olutambula lw'endaba baluyita munnange ate Kapati kw'ossa ne mwana muwala munnange ate Sandra Nax esayidi eyo. Oluyimba lwe lukyatambula olw'omwana mulungi munnange ate Alien Skin kw'ossa ne mwana muwala oyo Kapati lwe lukyatambula esayidi eyo. By the way nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulungi munnange ate Alien Skin esayidi eyo nkugambye. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa te n'okulayikinga vidiyo. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.